Mugamba mutya mwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Kati olunaku olwaleero nze n'ensonga yaffe ey'okumanya eddagala. Olunaku olwaleero nze n'ensonga yaffe ey'okumanya eddagala. Lifaanana litya, baliyita batya? Olunaku olwaleero nkwetedde eddagala eriyitibwa akakomera. Akakomera bwe kato bwe kafaana nga bw'okalaba, keetegereze bulungi nnyo. Akakomera ako nno ka mirundi egiwerako, kalina famire, kalina famire ewererako ddala, kasukka ebika bisukka mu 5 ky'olina okumanya. Naye wano waffe mu Uganda tulinawo ebika ndowooza nga 2 ebisinga okubeera ebingi, kuba nsinga kulaba bika 2 bye bisinga okubeera ebingi wano mu Uganda. Kati ako kolaba mulimu akamu nga kaleekaana nnyo, nga kawunya nnyo, ne mubaamu akalala ate ng'empunya yaako eri wansi nnyo. Akakomera ako kolaba kalungi nnyo, kajjanjaba endwadde eziwererako ddala. Ng'obulwadde obusooka tugeze singa obeera ng'obadde olina ekifuba, olina ssennyiga kumazeeko emyezi naddala ggwe abeera azibikira, kalungi nnyo osobola okkeeyoteza. Eddagala ly'obeera ofunye ly'ogenda okweyoteza osaanye nako kateekemu. Osobola n'okukakozesa kokka, n'okateekamu kokka ne weeyoteza alina ekizibu kya ssennyiga oba ekifuba ekikambwe nga kikuzibikira n'ennyindo. Kati ako kalungi nnyo okubeera nga weeyotezaako. Ekintu ekirala era kalungi nnyo ku nsonga ey'okweyoteza mu abakyala, tugeze ng'obadde oyagala kweyotezaako ko wansi, osobola okuddira ako akakomera n'ogattamu rosemary, n'ogattamu n'ebika ebirala kale ebyenjawulo eby'eddagala, n'obeera nga weeyotezaako ggwe omukyala. Kalungi nnyo okweyoteza wansi. Ekintu ekirala, singa obeera n'obuzibu bw'okusannyalala nga bukulumba, osobola okuddira akakomera ako n'obeera ng'okafumbako n'obeera ng'onywako. Bulungi nnyo, kajja kuba kakuyamba. Osobola okugattamu ebikola bya ovacado nako n'obitokosaako n'obeera ng'onywako. Gw'alina obuzibu bw'okusannyala kajja kuba kakuyambira ddala bulungi nnyo. Ekintu ekirala kalungi nnyo ku nsonga y'okuzibukula emisuwa. Kalungi nnyo okukanywako singa obeera ofunye pawuda waako, oba n'ofuna amajaani gaako, oba n'okafuna bwe katyo nga bwe kali, n'obeera ng'okafumbako n'obeera ng'onywako, kigenda kuba kirungi nnyo. Just osobola okufuna akakomera ako n'ogattamu rosemary bulungi nnyo, n'ogattamu cloves, n'ogattamu wamu n'ebikoola bya ovacado, n'obeera ng'obifumbira wamu n'obeera ng'onywako. Kaba kagenda kukuyamba bulungi nnyo okuzibukula emisuwa. Ako ke bayita akakomera, oba tukayite Christmas tree. Yeeyo gy'olaba bwe katyo bwe kafaana, bwe kityo bwe kiri. Mwebale nnyo kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Mubeere bulungi, mweraba.